Olutalo olw'abasajja aba America ne Israeli nga balwanyisa eggwanga lya Iran buli lucha lwongera okubanga ate lubane line empya girukwata mbadde ndabakuuku mu kire kigesezo nnaku olwali anti eri mu ggwanga lya America obudde babwamisana nga ffeno twebase bwatyo Secretary for Defense gwe twali badde tuyita minisita ebyokwerinda mu ggwanga erya America omukulu Peter Hegseth agambye nti basabayo billions za 200 billions ebikumi 200 mu nsimbi za America bagalayo obuwumbi ebikumi 200 mu nsimbi za America zisobola okufandinga olutalo luno okusinzira ku Peter Hegseth atugambye nti saawa zino tebamanyi lutalo lugenda kuggwa ddi. Jukira nti mu kusooka baatuwanga time frame ey'olutalo basooka ne batugamba nti lugenda kutwala ennaku nga 3 oba 4 ne batugamba nti lujja kuweza week. Donald Trump n'atugamba nti lujja kutwala weeks wakati we 3 ku 4 n'atugamba nti ziyinza okuwera 5 n'atugamba nti zijja kusukkamuuko. Kaakati bw'atyo minisita ebyokwerinda yatukakasizza amakya gonna ku lwaleero nti naye tamanyi lutalo lugenda kutwala bbanga ki, naye okusinziira ku kiriwo lulabise nti lujja kutambulira ddala okumala akaseera era beetaagayo akasimbi, beetaagayo obuwumbi ebikumi 200 mu nsimbi za America zisobole okuyambako mu kukola ebyokulwanyisa okubitambuza n'okusobola okubeezaawo olutalo. Kitegeeza nti embeera nga bwe twali tugisuubira muganda wange siweerezeze kutegeeza ku bintu bino nti eggwanga lya Iran lino muganda wange twalirabanga eryokusaaga, twalirabanga akawangawanga ke bajja okuba amangu bakajjewo, naye ssebo si ggwanga lya muceezo, si ggwanga lya muceezo. Agamba atya muganda wange Selector Reason bangambye nti yegwe Haji Adija Reason yagadde okulya emmere ku mukolo. Mangu ago ofunye n'erinnya kyokka ekyennaku ofunye lya kikyala, sebo Badija baba bakyala. Wali badde oba Yusufu aba Muzaffaru. Nenga bali okubiirayo agambye nti Trump yeetakulira Iran yagiwulira baaba. Waliwo ebigambo omukulu wano byatera okukozesa nti you're putting your finger in the anus of a leopard. Kirabika Trump put his finger in the anus of a leopard bw'atyo ng'alumba eggwanga erya Iran. Muganda wange Alpha Times, enkolagana wakati wange naawe y'amaanyi, tewaliwo kikugaana kunkolako ku yidi eno. Katutambule. Minisita w'ensonga za wabweru wali mu ggwanga erya Iran omukulu Abbas Araghchi yatugambye nti baakakozesako ebitundu nga 10 byokka ku buli 100 ku byokulwanyisa bye balina. Tebannaba wadde okutuukako mu masekkati ag'ebyokulwanyisa bye balina. Naye nga jjukira nti wiiki ewedde nali ngezaako okulagadde Arsenal nga nkulaga etterekero ery'ebyokulwanyisa eri abasajja bano aba Iran nga bagamba nti ekizibu ensi kyesanze naddala bwe bali ku ludda olulwanyisa Iran nti obusajja buno bulina ebyokulwanyisa ebiri mu mazzi awo mu mukutu gwa Hormuz. Ensi nga tebimanyi babiyekangana bwekanzi anti ate nezi launchers eza missiles America ne Israeli ze baali bamanyi balowooza nti bazikubye okuzimalawo. Ekyasingira ddala okubamala amaanyi kwe kuba nti ate baalabanga zimissiles endala ezibalumba nga beekanga bwekanzi wa gye ziva. Ly'eggwanga erya Iran, ly'eggwanga erya Iran already balumbye gas facility wali mu ggwanga erya Qatar ya Ras Rafan
ne bagikuba ne bagisesebula era kigambibwa nti ensi eyinza okukosebwa n'ebitundu nga 17 ku buli 100 nga tebafuna natural gas, liquefied natural gas. Kitegeeza nti Bulaaya ne Asia ze zimu ku continents ze tusuubire zigenda okukosebwa olw'ekyo, zigenda kukosebwa ddala olw'ekyo. Ze zimu ku nsonga lwaki olaba nti minisita ebyokwerinda mu ggwanga erya Amerika asabye babongereyo obuwumbi 200,000 kubanga obusajja bweyongedde ddala okutabuka buli lukya, obusajja bweyongera okutabuka. Olutalo lususse ku we baali babusuubira. Muwanga agawererako ddala jjukira nti mu kyondo kya Buwarabu eyo eddiini y'Obusiraamu gyesibuka. Mbadde neetegereza nga amawanga agasinga abantu babakugidde okusaalira wabweru. Babagambye nti mufube nnyo okulaba mwenna nga musaalira mu mizikiti munda. Jjukira nti mu bitundu ebisinga ku Yidi abantu basaalira wabweru, omuzikiti baguteeka wabweru, ebeera open plan mosque. Kakati badde ndabako wano mu ggwanga erya Qatar, mu ggwanga erya Kuwait, mu ggwanga erya United Arab Emirates. Munange banaddiini bwe babagambye nti temugezaako kuba nti musaalira mu bisaawe, temugezaako kusaalira mu outdoor prayer grounds, mujja kufuna obuzibu. Tukimanyi nti yebadde enkola ebiseera ebisinga ku lunaku olwa Yidi, naye okusinziira ku kiriwo kati tekijja kusoboka. Obusajja bukasuka ebikompola buli kaseera. Munange swala eyinza okuba ekyagenda mu maaso, ekikompola ne kijja ne kibagwamu awo. Jjukira nti Iran ng'etandise okulumba ba neighbors, olwedde ebiragiro byayita, baagana abantu okutandika okubeera mu bibangirizi. Babagaanirawo nti munange ekibangirizi ekyo oyinza okukifuniramu obuzibu. Kale kyalibadde kyamakulu n'obeera mu bifo ebiragiddwa. Kakati mu kusaala amakya gonna ku lwaliro, jjukira amawanga agasinga swala eno ey'okuyidi ebeereyo ku ssaawa 2 aweze okumakya. Abagambye nti this is a precautionary step, nsonga yakubataasa kizibu. Tubataasa kizibu. Kyekiri eyo. Nagambye nti olwaleero ojja kuneegattako ow'ekibuuzo mu maaso awo nja kuba nzigulawo amasimu. Ojja kuyita ku 0752 16 77 kwoteeka 078 20 4503 078 20 4503 butereevu. Tujja kubanga ate munange tukwatagana. Eggwanga lya Isirayiri mu kiro ekigeseza olunaku olwaleero bazzeemu era ne balumba obubuga obuwererako ddala eri mu maserengeta g'eggwanga erya Lebanon. Bangi bafudde, n'abagenze n'ebisago nabo bangi okukamala. Era okusinziira ku National News Agency wali mu ggwanga ery'abanafu ba Lebanon, statement efulumiziddwa batugambye nti Israeli enemy fighter jets struck at down targeting the towns of Bafia and Hanin in the Tyre and Bint Jabal districts. Muganda wange Paul Kulumba Brazilian 10 ogamba otya ssebo. Sajja basazeewo kutulyako Yidi Lwakutaano nga bakimanyi bulungi nti ku Lwokutaano tuba tetukkirizibwa kulya nnyama, naddala ffe ab'enzikiza ekikatuliki. Yidi we baagitadde naye tujja kutambula, tetulina kyakkola. So badde nkutegeeza nti omukutu gw'amawulire wali mu ggwanga erya Lebanon ogwa NNA, nga tunagamba BBS, muganda wange Kulumba gy'abeera, ogwayi baguyita National News Agency NNA, batugambye nti ennyonyi enwanye z'abasajja aba Isirayiri zikubye
district eye Bint Jibail ng'okusingira ddala batagetinze obubuga okuli akabuga aka Bafliye, akabuga aka Hanin ne Taire, nti era abakoseddwa bawererako ddala n'abafudde bangi. Jjukira nti Lebanon eno ly'eggwanga Isirairi lyesinze okukuba mu kaseera kano ng'olutalo lwabwe n'eggwanga lya Iran lutambula. Eno mu Lebanon mu bitundu by'amaserengeta gye tusanga akabinja k'abatujju aba Hezbollah, ate ng'enkwatagana wakati w'aba Hezbollah n'aba Iran eri waggulu okamala. Kati olutalo kasa lwatandika bwe ruti, aba Hezbollah ne bategerezawo nti naffe tugenda kulumba eggwanga lya Isirairi naddala mu bitundu bino eby'omu mambuka. Jjukira nti we basanga mu bitundu eby'amaserengeta ag'eggwanga erya Lebanon. Amaserengeta ga Lebanon we wali amambuka g'eggwanga erya Isirairi gye tusanga Golan Heights, nga bw'ona agamba nti ebitundu by'amaserengeta ebya South Sudan n'ebitundu by'amambuka eby'eggwanga erya Uganda. Awo we tuyinza okugerageranyeza ebitundu mwe tusanga akabinja kano akaba Hezbollah. So ensonga lwaki olaba nti Isirairi ebadde ekubayo nnyo, era okusinziira ku alipoota evaayo eyo eraga nti bannansi nga 100 be bakatibwa olutalo bukyanga lutandika ku sayiri eyo. Prime Minister ow'eggwanga lya Bungereza omukulu Keir Starmer agamba nti okusookera ddala yagaana okwegatta ku Donald Trump okusaba kwe kwali, ng'amusabye nti wayi tuweeko ku magye g'oku mazzi tugende tulwanyisa obusajja buno obwa Iran busobole okuggulawo omukutu gwa Hamas. Agamba nti Muzaffaru tonteeka mu bintu byo, Muzaffaru tonteeka mu bintu byo. Kati olunaku olwaliro afulumiza statement ng'agamba nti embeera eriwo ekosezza nnyo families ez'abantu mu ggwanga lya Bungereza olw'ensonga nti ekisookera ddala bbeeyi y'ebintu erinnye ebitagambika. Ebintu tebikyagulikako ssebo, amafuta jjukira gaalinnya. N'agamba luli nti epipa yalinga ya $7 nga 7 n'erinnya nedda ku 10. Kaakati eteeberezebwa okuba nti bwe tunayingirira omwezi ogwokuna ejja kuba eyingidde mu $200 nga 200,000. Barrel ejja kuba eyingidde mu $200 nga 200,000. Naye nga byonna biva ku lutalo luno lwe batulaze olunaku olwaliro nti tebamanyi oba lunaggwa ddi, tebamanyi oba lunaggwa ddi. Teekateeka essimu yo ojja kubanga oneegattako ng'oyita ku 0752 16 7 30 ne 0781 20 45 ojja kubanga oyita okwo, ate kusobola okubanga obuuza ekibuuzo kyo. Emikwano gyange mwenna abali mawanga ga Buwalabu, nsuubire nti embeera simbi, kansuubire nti embeera simbi. Genaakafuna kati Abayisirayiri bawunyiriza missiles eziva mu ggwanga erya Irani, era batugambye nti air defense systems zaabwe zigezaako okubanga zinterceptinga missiles zino. Warning messages zitandise okubanga zitambula mu ggwanga erya Israel mu bitundu eby'amaserengeta, ku masimu, ku bizindaalo wonna. Ate munange warning messages zitambula. Ndabyeko wano ebigambo ebisindikibwa ku masimu g'abantu bali mu ggwanga erya Isirairi nga bagamba nti enter protected spaces upon receiving the alert and remain in them until a new announcement. Exit from the protected space will be permitted only after receiving an explicit directive. Enter protected spaces
upon receiving the alert and remain in them until a new announcement. Exit from the protected space will be permitted only after receiving an explicit directive. Bwe bubaka obusindikibwa ku masimu ag'abantu ab'enjawulo eddakiika 2-3 emabega wali mu ggwanga erya Isirayiri. Nkugambye nti mawanga g'Abawarabu agasinga abantu babagambye nti temusaalira mu bisaawe nga ennono weebadde nga musaalire mu mizikiti munda. Kakati mu ggwanga lya Isirayiri abantu babagambye nti kasolaba obubaka buno kassa bukutuukako, muganda wange yingira munda, genda wansi w'ekitanda, ne wawulira akonkona toggulawo, tovaayo paka ng'ate tukusindikidde obubaka obulala. Togeza kuva wansi wa kitanda paka nga tukusindikidde obubaka obulala. Enjala ne webe kuluma etya, muganda wange kakana, enjala tesinga bulamu, ejja kuluma, embeera wena kakana ojja kulya. Wonaleeta omululu bajja kukuba ekikompola mu kabina ojja kuwulira. Bannange ze alert zeeyongerera ddala mu ggwanga lya United Arab Emirates. Era ge naakafuna mu kaseera kano galaga nti nga beteekateeka okulya omuceere gwa Idi batandise okuba nga ate bafuna zi threat za missiles okuva mu ggwanga erya Iran. Nkutegeezezza mu ggwanga erya Isirayiri nti obweraliikirivu buli waggulu ddala, abantu babaganye okuva mu bifo ebiri protected. Kakati ne Kuwait era nayo message yino, message yino already waliwo ebiyiseemu, waliwo ebikompola ebiyiseemu mu ggwanga erya Kuwait, mu United Arab Emirates. Nkugambye nti warning ziyisiddwa ku masimu ag'abantu abali ab'enjawulo. Ewe oba olinayo muganda wosobola mukyekingako nti waayo ofunye ku bubakaawo. Minisita ey'ensonga ez'omunda mu ggwanga erya Bahrain etegeezezza nti baakubiddwa mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Waliwo warehouse eyakubiddwa era omuliro gwalabiddwako. Ekitongole ky'amafuta ekya Kuwait, the Kuwait Petroleum Corporation, batugambye nti refinery ey'omu kitundu ekimanyiddwa nga Mina Al Amadi bagigadde mu kaseera kano. Mina Al Amadi bagigadde mu kaseera kano kubanga mu fezi empya ey'abasajja aba Iran mu lutalo luno bagamba nti kati baagala kubanga bifo ebyo ebirimu amafuta we gaterekerwa. Era bagamba nti bonga bannansi ab'eggwanga erya Kuwait bakizudde nti ge gamu ku mawanga Iran gesingidde ddala okubanga etagetinga. So kwe kusalawo ne baga nti waayi ebifo ebimu katubigale. Saudi genaakafuna kati agavaayo, genaakafuna kati agavaayo nga swala yakagwa mu bitundu ebimu. Drones 20 ezibadde zivudde mu ggwanga lya Iran bazinterceptinze naddala mu bitundu ebyebugwanjuba mu ggwanga erya Saudi Arabia. Drones 20 bazinterceptinze zibadde ziva Iran kujja kuba bitundu naddala ebirimu amafuta. Sebo omuzikiti omukulu ogwe Kuwait, Grand Mosque, olowooza leero basaaliddeyo omuzikiti gusibye mu ggali.
Kuwait Grand Mosque muzikiti gw'ekibuli oba ogwa Olutalo ogwa Kuwait mugale. So baganda bange abali eyo bwana Muhammad Serunkuuma angambye nti asaalidde waka bamuganye okuvaawo mbeera nkambwemu embeera nkambwemu naye nga mu kirera studio kikasiza olunaku olwaleero waliwo obulumbaganyo obukoleddwa ku ggwanga erya Iran mu kibuga Tehran naddala mu bitundu ebyebuvanjuba by'ekibuga ekyo. Ate era bagambye nti n'ebitundu by'e Karaj ne mu bitundu eby'e Kaman ne Lengel naddala ku mwala awo byonna bino bisangibwa mu provinsi y'Omuhogzan. Bangambye nti waliwo ebikompola ebiwuliddwayo ko nga bibwatuka. Kitegeeza nti mu kiro ekyokeseza olunaku olwaleero Isirayiri nayo yakoze obulumbaganyi bubadde bw'amaanyi era nga kiteeberezebwa okuba nti ekiyinzika okuba nga kyekivuddeko obusungu buno abasajja abayirani bwe bakedde nabwo okuba nti bakasuka kati kumpi buli we basanze, kumpi buli we basanze. Mina Alamadi yakubiddwa nnyo refinale eyo abasajja bagikubye nnyo obugombe bwo bukyavuga okwetolola kumpi ekyondo kya Buwarabu kyonna obugombe bw'owulira. Banaye mwekweke banange temubeera mu bifo biri open mwewale okusemberera ekifo kyonna ekirina akakwate ku ggwanga lya Amerika. Genda neno nayo bagikubi gena akafuna kati. German nayo bagikubye. Muganda wange Lil Ande ali bitundu bye Canada eyo bali nno mu tulo tuzibwe waabwe. Wano teziri saawa 4 n'eddakiika 38 ewaabwe ziri saawa 9 n'eddakiika 38 za kiro. Bali mu matumbi budde naye abeerako of course nsonga ng'ate munange azigobera bebalire ddala okubeerayo ku side eyo. Muganda wange Lil Ande mu bitundu eby'e Canada tukwegattako ssaawa yonna omwezi awo gw'omukaaga yakuggyako ke Canada eyo suubira okubeerayoko suubira okubeerako mu ggwanga lya America ne Mexico nga tuli mu kikopo ky'ensi yonna mwezi mulamba era gwe angoberera wano ojja kunfunanga bufunyi online. Of course b'okumu bajja kubeerawo wano bamuganza tujja kuba tukwataganira ddala bulungi ng'ensonga nzikuweereza nsinzira eyo. Teekateeka essimu yo ku 0752 16 777 31 ne 0788 20 45 03 butereevu. Ogenda kuba ng'oneegattako obeere ng'obuuza ekibuuzo kyokka nzije. Bw'osubwa ekiddako wandisubwa eggulu tosagasagana bingi bye tukomawo nabyo. Dakiika tusigaza 13 okubanga tiyingira essaawa 5 ez'amakya ag'olunaku lwaleero. Agamba atya Rania Maaso agamba atya wana Ouma Collins ku mukutu ogwa TikTok mwebali eddala okubiirayo ku 0752 16 777 31 ne 0788 20 45 03. Apex wanji ono wayi kayunga. Yes sebo kayunga mu kitundu kyawo ndasana ku masara no kutyo ku muyembe wano. Yes sebo ndibuuza Isirayiri yote bafwa kuku okuva Irani bakubi. Yes sebo nzira kukumbane ne bafwa kuku kale webale nnyo bwana wayi kale Isirayiri bote bafa akoko bukyanga Irani etandika kubakuba bafa. Kyenyinza okutegeeza nti bafa
naye nakutegezezaako ku nsonga ya midiya, nakutegezezaako ku nsonga ya midiya. Ani agikontrolinga? Agikontrolinga yasalawo kiki kyakuwaako. Obulumbaganyi abasajja babukola, naye namba ze bakuwa be basalawo nti katubategezeeko bano nti bwe bakattibwa. Israeli yakoma okutuwa updatinga ku bantu abakattibwa nga bali 18, nga balina abakafuna ebisago bali 3,773. Okuva ku olwo batugamba nti balumbye, bakubye, bainterceptinze, naye tebatubuulira bantu battibwa. By the way, okusinzira ku live tracker, kati ennaku zino Iran tekyayagala kutwongera muwendo kuba baakoma okutuwa ku bantu abakattibwa nga bali 1,440. Tebaddangamu ku updatinga nga battibwa ate ku njuyi zonna. Ndowooza eggwanga eritano kufaamuuko bantu ly'eggwanga lya Cyprus. Cyprus obulumbaganyi bwakolebwayo, naye tetunnafunayooko keesi yonna ya muntu attiddwa. Banange abakuba ku namba yaffe ya message, eyo namba tekubwako, eyo namba tekubwako. Enamba ze tukubako tulina 0752 16 777 31 ne 078 20 45 03. Apex. Hello. Wanji. Ndo Sulaije Busiro. Yes sebo. Mba ndikubuuza. Kim Jong-un tasobola kwebita ku Olutalo. Kim Jong-un. Kale, webale nnyo. Kakati eggwanga lya North Korea tebasobola kwegatta mu lutalo luno. Basobola singa wabaawo endagaano yonna ebeeteekeddwako omukono. Omanyi eggwanga ssebo okusituka okugenda mu lutalo olulala wateekwa okuba waawo endagaano ezibeera zikiriziganyiziddwako enjuyi zombi. Y'ensonga lwaki olaba nti amawanga nga Bungereza, Bufaransa, Germany gonna gaagaana. Amerika yegakoowoola nti abaaye mujje muneegatteko, ne bagaana. Era ojja kwetegeeza nti olutalo luliwo wakati w'amawanga erya Amerika ne Isirayiri, bo beegatta olw'ensonga nti balina endagaano zaabwe ezibagatta. Kati Iran erina obubinja obuli mu mawanga agamu bwekolagana nabwo nti balina akabinja k'aba Hezbollah abasangibwa mu ggwanga lya Lebanon, balina akabinja k'aba Houthi. By the way, tusuubira nti waliwo omukutu omulala oguyinza okugalwa ogwe Yemen, ogugatta Yemen ku Africa, kubanga aba Houthi bagukontrolinga. Ngera bwolaba wekyali mu lutalo lw'e Gaza nti aba Houthi bajja ne bagalako omukutu ogwo nga tebakkiriza mmeeri yonna ya Isirayiri oba eggwanga lya Amerika okubanga eyitawo, nga buli eyitawo ekubwa paka we baatula ne bateeseganya ne Trump ne babiyimiriza. Kakati ku bulumbaganyi obukolebwa ku ggwanga lya Iran era akabinja kana ka Houthi akasanga mu bitundu eby'e Yemen kayinza okusalawo nekaggalawo. So Iran ekwatagana bubinja obwo obulwanyisa zi gavumenti mawanga agagamu. Kakati terinayo ggwanga ddala lyazze kubanga libeegattako. Ekuba amawanga gano ag'Abawarabu agasigadde olw'ensonga nti Amerika mu kumukuba gyesinziira. Amawanga gano tegali directly in the war, mu lutalo tegali mu butereevu, wabula galina enkambi z'amagye ez'eggwanga lya Amerika. Amerika gyesinziira okukuba eggwanga erya Irani, kubanga Amerika okukuba Irani tesinziira mu Amerika, esinziira mu kyondo kya Buwarabu mwennyini. Y'ensonga lwaki olaba nti Iran ekuba mu kyondo kya Buwarabu mwennyini. So okukuba mu kyondo kya Buwarabu ebeeranga ekuba mu ggwanga erya Iran. Mikwano
temujanga abale Julius nafuna invitation wadona kulwaliro kifo kigenda kugulwa mu butongole temunankolako katutambule Apex nkukute sebo wanji yes sir Isaac What is that name? Is that one that your man is so Uganda? Is that one that kale webale nnyo kakati okwegatta mu lutalo wateekwa okubaawo ensonga tugeze singa eggwanga lya Iran lirina ebirigatta n'eggwanga erya Uganda kitegeeza nti Uganda ebesobola okugenda okuba ng'erwana n'eggwanga lya Iran oba ng'eyambako eggwanga lya Iran mu lutalo naye tewaliwo ebibagatta ebyo by'amaanyi tewaliwo nsonga eyo y'amaanyi ebagatta eyinza kubanga ebaleetera kugenda kuba nti balwana bonna kakati nja kuwa ekyokulabirako mu lutalo lwa ya Ukraine n'eggwanga erya Russia eggwanga erya Belarus lyegatta ku Russia balwanyise Ukraine olw'ensonga nti Belarus ne Russia balina ebibagatta bingi nnyo enkwatagana wakati waabwe yamanyi. By the way, president wa Belarus yakolanga vice president w'eggwanga lya Russia era president w'eggwanga erya Russia kyenkana bamutwalanga president we Belarus balina endagaano yaabwe awo ey'ekiyayi bagisayininga mu 95 nti president ow'eggwanga erimu akolanga vice president w'eggwanga eddala okumala baba n'akabanga kwe batambulira wetumaliriza naffe ne tukyusaamu era waliwo endagaano eyo nga Lukashenko oyo yali alina okufugako ku ggwanga lya Russia kakati enkolagano eyo ebabeerako kitegeeza nti singa olumba omulala n'omulala obeera omulumbye kyekimu n'amawanga agali mukago ogwa NATO ebiseera ebisinga singa eggwanga eri mukago ogwa NATO okusinziira ku kawaayiro namba 5 bw'olumba omu ku bamemba ba NATO ne banne babagenda kusitukiramu bajje mulwane singa Amerika eno yebadde erumbiddwa eggwanga erya Iran amawanga nga Bungereza, Germany, Turkey n'amalala gaali badde gasitukiramu okujja okuyambako ku ggwanga lya Amerika. N'ezimu ku nsonga lwaki tebagenze kuyamba ku Amerika kubanga Amerika ye yalumbiye bo bakola ku kwoyo abeera alumbiddwa olw'ensonga nti balina amateeka agabagatta nagali amawanga agali mu mukago ogwa BRICS zi Brazil, zi Russia, zi India, zi China, zi South Africa. Singa omu abeera alumbiddwa bana basigadde basituka ne bajja ne bamwegattako mu kuba nti beerwanako. So wano ku Africa tewaliwo nkola eyo ya mukago ogwo nti tugeze Iran nga bagirumbye nti Uganda egende gyambeko tetulina ndagaano eyo yonna yabwegasi teriiwo. Hello. Yes sebo. Wanji? Naulia konta America number 1. Yes sebo. Naye sabo buyambi. Webale nnyo. Mukubeera number 1 ekolagana n'amawanga agasinga obungi mu nsi yonna. Mukubeera number 1 ekolagana n'amawanga agasinga obungi mu nsi yonna gagiwa ku buyambi. Beera oba weetabuka ssebo nga weetaaga minywanyi gyo gijje gikukwatireko ng'ennamusetuse ku nnyoge ne bagaa nti abange bw'oba olinayo ku kakompola muganda nge kampeerezeeko obusajja nga buntwala mpeereza ku kakompola ukwatirako awo ate akadde kankutte. Ababeetinzi olunaku olwaleero Mani egenda kusamba ne ttiimu ya Bournemouth. Piira ogwo ku mukutu gwa Kagwirawo eyo gye guli. Genda weewandiise weegatte ku mukutu guno gwa Kagwirawo ku www.kagwirawo.ug. mu kwewandiisa ojja kukozesa promo code eri 1111. Genda yosobola okuba nga obeetinga. Nja kubanga nkwerekereza wano
njagala kubanga nkukwasamu abasiraamu babeere nga bakwongera. Tujja kukwatagana oli ku saa 8 ng'ate menya mipiira egyo nga bwe gijja okuba nga gitambula.